Mrs. Semakula, Lutaaya, Ronald Mayinja ani akusingira olunaku olwaliwe tugenda okubaate nga tutunuulira bangi nnyo tubadde twogera Bobi Wine Kamiliyoni Bebe Kulu ani asinga ne tubawe namba ne tugamba nti basudde Kafeero Kasozi ani yali asinga Sebata ebyo nane sobola okubaate nga twabiteeka wali nenga ate ekitiibwa kya bandi tusobodde okubaate nga twakyerabira kati mu mbeera eyo nsobodde okubaate nga olunaku olwaleero ngambye nti kasobole okubaate nga afunayo kubategeera ku music abasobodde okubaate balaba ku music ebbanga n'ebbanga obanga bansingako ekintu kino bambuulire bbe ekisaawe kyebasobodde okubaate nga bawangaliramu kitambula kitya okumukunoonyereza ogenda kubaate nga bawulira abakulu bensobodde okubaate nga nfunyeeko mu mbeera nga besobodde okuba ate nga etambula omukulu gwe kutegeezaako abakulu abo basatu okuli Ronald Mayinja, Mrs. Semakula ne Lutaaya bengenda okubaate nga nkutegeezaako okubaate nga owogerako toyinza kubaate nga weerabira omukulu gwe bayitawo Malukatumba era oba oyogeddeko nabo batendereza ekiseera kye basobola okuba tebamala nabo wadde ebbanga lyali ttini nnyo omukulu gwe bayitawo Malukatumba era oba oyogedde ku bandi music mu Uganda n'otayogera ku musajja asobola okubaate nga atrendinga myaka gya 9 obeera olimbye nnyo ye mukulu gwe bayitawo Malukatumba yalina ekibiina kye bayita Emitos ekyasobola okubaate nga kitambula bajjukira obulungi mwaka 1994 bwe yatufaako yali apuli nga 5 lunaku lwali lwakubiri yali ava side zene Masaka nga balina ekivu kye bakoze bali awo ku Pateero ng'akubye omukulu Livingstone akavulu Livingstone Kasozi obudde obwo yali ategese ku Pateero ng'ate omukulu ono Malukatumba yali wano ku Cinema Hall embeera nga wetambula era ng'omukulu Malukatumba yasobola okuba teyakuba akavulu ne kakwatayo oba oli awamu ne bagamba ne basobola okuba tebatambuza ebigambo nti Kasozi yamuloze mu mbeera yasobola okuba te ng'etambula bw'etyo omukulu gwe bayitawo Malukatumba bwe nkutegeezako esobola okuba te ng'akwata ku bakulu bano benkuleetedde olunaku olwaleero era ebibiina bingi basobodde okuba tebatambuliramu Emitos nayo basobola okuba tebagirimu n'omukulu gwe bayitawo Malukatumba benkutegeezako be bakulu bano Ronald Mayinja, Lutaaya, Mrs. Semakula abasobodde okuba te ng'ensonga zaabwe nabo music basobodde okuba tebamutambuza Ronald Mayinja okuzaalibwa kwava side zeeyo Mpenja Gomba bategeera obulungi era nga maama we bamuyita Joyce Namuto ne taata we omugenzi David Ndawula yasobola okuba ate nga amuzaala omukulu ono yalina ekirowoozo ky'okuba ate nga ayingira amagye omukulu Ronald Mayinja olw'embeera yasobola okuba ate nga akisuula ekirowoozo ekyo yakisuula olw'embeera yagamba nti mukyaka gwe yasobola okuba ate nga akola bamutimpula emiggo n'agamba kanguleko omulimu ogwo omukulu nasomerako ssomero bayita St. Peters Nsambya yasomerako Nakawa era ne music asobodde okuba ate nga amutambuza ebyokusoma kwe basajja bonna basobola okuba tebasoma bulungi Ronald Mayinja gwe nkutegeezako ebyobufuzi nabyo asobodde okuba ate nga akitambuza ekintu kye abajjukira obulungi akamanyiiro yali teepu yasooka 1997 ate nga kereya 1998 necklace ya 1999 ate nja kulondoola yali 22 ate nga dolini yali 24 awo nno TV abajjukira obulungi TV zasobola okuba ate nga zitandikira okujja awo nno omutindo gwa TV ne gusobola okuba ate nga music atandika okuba ate nga abumbujja Mayinja omuwulidde embeera yeeyo ate omukulu gwe bayita Lutaaya gwe kutegeezaako azaalibwa miti ebiri side zeno Kakuuto era ng'omukulu oyo yamala senior 4 ne senior 6 era ng'akaddeko nategeezezza ayagala okuba ate nga ayingira parliament abantu b'e Kakuuto basobole okuba ate nga bamulabira ddala mu mbeera eyo abasobodde okuba ate bamukwatako mu music tayinza kwerabira omukulu gwe bayita Tone Sengo yasobola okuba ate nga amuyamba omukulu gwe bayita Moses Nsubuga era nga n'omukulu gwe bayita Malukatumba yasobola okuba ate nga abayambako nga bali mu kibiina kya Emitos benkutegeezaako bonna basatu bano baliko mu kibiina ekyo era nga basobola okuba ate nga batambuza ekintu kyabwe basobola okuba bayita mu bibiina ebyenjawulo nga Kayimbira yayitayo era nga n'omukulu gwe bayita Mulindwa Muwonga Omulemirembe yasobola okuba ate yayamba nnyo okuba ate nga atambuza music waabwe okuba ate nga akwata obudde obwo obwali obuzibu ennyo era n'omukyala gwe bayita Mariam Ndagire yasobola okuba ate nga ayamba nnyo omukulu Lutaaya ne basobola okuba ate nga ekintu kyabwe bakitambuliza era ku Bat Valley Theatre awo ne basobola okuba ate bagwira ku mukulu gwe bayita Katolu Bwama obudde oba alina ekibiina kyabwe kye bayita Joffrey Brothers oba kye bayita Gibros era nga mulimu abakulu abo okuli Grace Sekamate mwalimu Mayinja Misaki nga bakitambuza mpolampola naye ng'omuziki teguvaayo olw'embeera nti music yali muzibu obudde obwo ne basobola okuba ate nga beegatta ku mukulu gwe bayita Katolu Bwama awo nno Katolu Bwama yalina gye bayita Diamond Sembo baali bazanya emizannyo gyokka bwe yalaba ku basajja benvuumuulo bano abaagala okuba ate nga bayimba kwe kutandika gye bayita Diamond Production obudde obwo nekisobola okuba ate nga kyatambula wabula ekyennaku ekyasobola okuba ate nga kibawula ne Katolu Bwama lw'embeera nti ekibiina kino kyali kya Gibros omukulu Katolu Bwama nasobola okuba ate nga yakyefunza olw'okuba nti yasayininga abayimbi bano abasatu ne basobola okuba tebayingira muno kati mu mbeera omukulu Katolu Bwama yasobola okuba ate nga bagamba muleeta application ate nga application zaali mu luzungu obudde obwo
ayaya kwalinga kumanyira mu mbeera eyo gye nkutegeezaako omukulu Geoffrey Lutaaya nga nkutegeeza embeera nga osobola okuba ate ng'etambula bengenda okuba ate nga nkunnyonnyolako osobola okuba ate ng'omanya ani akusingira mu ky'omuziki nesooka omanye bino ebyasobola okuba ate nga bitambula nga bavuddewo omukulu Katolu Bwama badde mu kibiina kyabwe kye bayita Gibros naye ne bagamba nti Gibros amaanyi nga matini nnyo tukoze tutya awo nno buli omu n'aleeta endowooza ye Ronald Mayinja n'ategeeza omukulu gwe bayita Geoffrey Lutaaya n'aleeta ekigambo kye bayita Eagles Band wabula Ronald Mayinja ye n'ategeeza ekigambo bandi nga tekinyumye tuleeta ekigambo kye bayita production awo no Eagles production weetandikira okuba ate nga gubumbuja ne gusobola okuba ate nga gwatambula paka we tutuukidde mu mbeera eno gyegenda okuba ate nga nkutegeezaako nawe osobola okuba ate nga owuliriza we bali kuba ate nga otumbudde nga tugenze ku mukulu gwe bayita Misa Semakula mwagwa 1993 yasobola okuba ate ng'ayingira ekibuga Kampala kigambibwa era yali azze mu mpaka z'omukulu gwe bayita Umaru Katumba ku myaka gye nga 18 we yasobola okuba ate ng'ayingirira awo mpolampola era kigambibwa nti abaali bazze okuba ate nga bavuganya baali abantu nga 1000 abayimbi abajja ku Pride Theatre era awo abajjukira oluyimba lw'omukulu gwe bayita Misa Semakula bw'agamba awo nno okimanyi nti Misa Semakula mu Emitos baali bamusuula ne bayisaawo Grace Sekamate abajjukira oluyimba bw'agamba Misa Semakula yateekamu kalayini ako mukama bw'aba agambye era abaali abasazi ku mpaka ezo waliko omukulu gwe bayita Katolu Bwama waliwo omukulu gwe Andrew Bernard Kibuuka kwaliko omukulu Siasa Senkubuge Alozias Matovu Joy Livingstone Kasozi Kafeero Abe Mukibi Amani basudde be baali basala empaka ezo era omukulu embeera nga zisobola okuba ate ng'etambula mwaka 1996 nakutegeezezaako bagenda omukulu Katolu Bwama mwaka 1999 waliwo tepu gyesobola okuba ate nga afulumya ntomedde era ng'omukulu gwe bayita HK yagigula emitwalo 7 awo watandikira okuba ate nga gubumbuja Misa Semakula waliwo akayimba ke bayita Sirika yali tepu eyo era kigambwa nti bagigula miliyoni 2 n'ekitundu wampangula bagigula miliyoni 3 era nga ate mwagwa 23 tukwegomba banji alubamu eyo bagigula miliyoni 13 era omukulu gwe bayita Walusin Enterprises yasobola okuba ate nga agigula omukulu gwe bayita Misa Semakula bwe kuba ate nga atandikawo gye bayita Can Records obudde obwo yali awo gwe bayita Old Taxi Park ng'atunda teepu obudde obwo omukulu gwe bayita Misa Semakula wangudde awadi ez'enjawulo nnyingi nnyo esobodde okuba ate nga zitambula kanveeko mbulango esobole okuba ate nga nkuwa abampadde endowooza zaabwe ani asinga Misa Semakula Geoffrey Lutaaya Mayinja embeera we tusobodde okuba ate nga tukoma nakutegeezeza ompeereza endowooza yo naawe oyina endowooza gy'oyinza okuba ate nga otuweereza otubuulira ani akusingira embeera eno nga bwesobodde okuba ate nga etambula kutegeezeza nti nfunye abantu ab'enjawulo era nga bagundiivu mu kintu kino gwe nsoogeddeko nsinza kuba ate nga mbuusa abakyala abasobodde okuba ate nga ekintu kino nabo bakitambuzza naava Kasenge Jono nga nkola naye wano ku Sentinale okusooka omuwulya nze namuwulya ku leediyo bagiyita Dembe yali nga nakasera obudde obwo oba nali mu kiraasi ki naava nga bakikubira ddala obudde obwo ne negomba okukola ku leediyo ne ŋŋamba naava Kasenge gye nakolako ku Bukedde najjako e Masaka wuuyo ku Buladde wuuyo ku Suubi Sentinale nasobola okuba ate nga akikuba yoonagera okuba ate nga atuwa ku ndowooza ye ye agamba nti Geoffrey Lutaaya isooka owulya endowooza naava Kasenge gye aya basi asinga okuyimba ndi mukwano nnyo gwa Misaki naye ate asinga okuyimba ndabanga Geoffrey Lutaaya bwe ntunuulira ennyimba zaabwe aba babiri nno sinagamba babiri abasatu abo bonna bayimbi balungi kyekisookera ddala bonna bayimbi balungi ekiraga omuyimbi omulungi ye message gy'atuwa mu nnyimba ze bw'otunya ennyimba z'Amayinja zirimu message bw'otunya eza Misaki zirimu message bw'otunya eza Lutaaya zirimu message naye kati bwe ntuuka mu ddoboozi nze nga naava lyempulira nti ndyetaaga linnyumira nnyo ne gali ngeetaaga naye eri ndeeteramu ak'ensusso ndi ddoboozi lya Lutaaya so nga ate ndi mukwano nnyo gwa papa Misaki Semakula namba 1 Lutaaya naye namba 2 Misaki namba 3 mbampa Mayinja yembeera bwetambula toyinza bayisaamu maaso n'omukulu omulala nasobodde okuba ate nga mufunye antegeeza emyaka 15 ng'ali mu kintu kino nasooka muwulireyo sayidi z'emiti ya naleediyo bagiyitanga Saani FM ne muwulyako sayidi z'Essembabule gye bayita ku Mbabule akadde kano ali ku buddo madimbuko mufunyeeko okutubuulira ye ensonga za music sooka owulire
toyinza bayisaamu maaso. Naye okusinziira ku nze nange kukumanya okwange kwe nnina nze ndaba nga Minisita Semakula ayinza okusinga abakulu bano kuba abasajja bonna b'amaanyi bakoledde industry ebintu bingi nnyo ebitasobola kubanga byogerebwa. Naye nga nze ndaba nti ekisookera ddala Minisita Semakula ayinza muteeka mu kategori ye lwa nsonga nti ennyimba z'ayina abasajja abo bonna yabasinga ennyimba ennyingi. Ekyo kimu. Abasajja abo bonna yabasinga hits ez'akabi. Abasajja abo bonna omu wadde nga beesangawo nga bayimba dda naye ate ogenda okwesingana ngera omu ku bo abaasooka mu kubeera ne batandika mu industry ekyo. Ensonga y'okulala nti nze kwe ngambira nti Asinga asobodde okukuuma ekintu ky'ateera nakyo okumala ebbanga kubanga towulirangako Minisita Semakula ng'ali mu ntalo kuba n'ebyo bintu tubigereganyizaako nnyo abantu. Towulirangako Minisita Semakula ng'olunaku lukoledde lumu nti ali mu lutalo ayombagana ne gundi ayina empaka ne gundi neyo nayo credit y'amaanyi nnyo nga bw'otunulira mu industry wano aba abakulu abo nabo balaba bize bibaawo nti n'olaba nti ono akyawaganyemu kano akwataganye na kino then n'ensonga ey'amaka nayo nsonga nkulu nnyo tosobola kubanga ogibuusa amaaso ng'obadde oyogera mu music kubanga n'ebyo bimu ku bintu ebiteekawo omuyimbi ayinza okubanga ayimba bulungi naye ate bw'abeera mu mawulire ago agatamenya abantu nakyatuuka ekiseera nga ne bw'abeera akoze ekintu nga kirungi baba bamulabiramu eyo kategori. So nze nja kugamba nti omusajja oyo Asinga ne bw'okinoonyerezaako nakati e Uganda mu bayimbi kati batono nnyo abaweebwa respect nga Minsaki osinga n'abayimbi ab'olugezigezi naye nga Minsaki bw'aba yayogedde bamanya nti muzeeyi yayogedde. Yembeera eyo nakutegeezezzaako abakulu b'endi Corona di Mayinja Minisita Semakula ne Lutaaya naye nga nkujjukizaako amaloboozi g'olina okuba ate ng'omanya waliwo eddoboozi bayita soprano. Amaloboozi gali mukaaga agakola music. Waliwo li bayita soprano, waliwo li bayita mezzo soprano, waliwo li bayita alto tenor, baritone ne bass. Kati mu mbeera eyo abasajja basinga kuba maloboozi ki bass, baritone ne tenor, ate nga abakyala basinga kuba tenor, mezzo soprano ne soprano. Kati gwamanyi music nyinza okutegeeza nti bass wano tuba tugeze mu bintu bya music oli omugundiivu ddala wakati wa E2 paka ku E4 awo tubeera tuli mu bass ate ne wali mu C2 paka mu C4 awo tuba mu music gwe bayita bass. Awo mpolampola eddoboozi eryo abategeera music wetuba ate nga mu soprano ebeera C4 ne C6 ebyo tubireke. Omukulu omulala gwe nafunyeewo ne DJ Brian okutubuulira ye yagambye bw'ati nasoose ku ba radio kuba endongo eno basobodde okuba ate nga bagikubye batubuulire omuziki gwe bakuba bagutegeera bo bawulira ani asinga. Soko uli omukulu. Kale kwegamba ekisingira ddala ku basajja bano abasatu mu industry ya music bantu bazibu nnyo. Nenze kukulaba okwange bwe ntandika okugeraageranya ani akira ku munne. Olabanga otunula musically otunula nolaba nti Minsaki ate yali wala ku banne bano nti bana abakulu ababiri balina bo we basumagiriramu munnaabwe n'abayitako mu kuyimba nti nga tuzze mu kuyimba omusajja ono Minsaki abadde n'ennyimba nga otunula album zakubye otunula nnyimba z'okuva eri wansi buli luyimba lubadde lujja luddingana terusumagira abadde akira ku banne. Kyokka ng'ate ne mukulu Lutaaya musajja muyimbi toyinza mubuusa maaso wadde nga buli kimu wabawa ekikira ku kinne waakyo buli omu alina kwakira kanne waako. Lutaaya ono abadde alina ekitiibwa ky'ateeka mu music we wakitiibwa alimu obukulu music we mukulu ate nga naye abadde webbanga lyonna naye ng'ate omugatta ku musajja ono Minsaki n'otandika obbagereegeranya ababiri bano. Minsaki g'amazima nze ku lwange akyansingidde abantu bano. Lwaki? Nti music wa Minsaki kale yayimba nnyo ku mukwano, yayimba ku biki, ayimba ku bintu ebyenjawulo naye nga oluyimba lwe lubaddemu amakulu, fine zirimu amakulu, lubamu amakulu, lunyuma ate lusigala ku mulembe. N'ekirala ennyimba ze nnyingi, hits alina nnyingi. Lutaaya yandibadde mulungi nnyimba ze weeziri musajja muyimbi naye ate mu masekati awo alina we yagenda n'alegeyamu. Minsaki n'abanga ate abayitako n'abanga ali waggulu. Ndowooza owulidde Madimbuka ategeeza Minsaki olw'ensonga ze n'agamba nti yasinga. Brian agambye nti Semakula yasinga n'ava yategeezezza Lutaaya yamusingira. Omukulu Matiti omukuba blog abalidinga mu Uganda nsobodde okuba ate nga naye mufunyeko kuba ate nga atwa ku ndowooza ye okutubuulira ku bayimbi abo basatu
twogeredde ebbanga ppanvu ne sooka owulire bw'asookedde okuba ate ng'atangaza ye ku nsonga yagiwulira atya. Ronald Mayinja, Misa Semakula ne Geoffrey Lutaaya bonsatule bayimbi balungi era omuntu ayinza n'okubulwako gw'agamba nti ono y'asingako ku munne, naye bw'oba ng'okinuddemu n'obwegendereza era osobola okulaba nga buli omu alinako ky'asinza munne. Twala ekyokulabirako nti Ronald Mayinja ali vocal good bw'omuwuliriza ng'ayimba engeri gy'ayatulamu ebigambo mu nnyimba ze mulungi nnyo naddala mu kukuba high notes ezawaggulu azikubira ddala bulungi ne zinoga bw'omugeraageranya ku bayimbi banne abo ababiri naddala Geoffrey Lutaaya. So owulira nti Mayinja awo alinawo enkizo naddala singa oba omugeraageranyiza ku Geoffrey Lutaaya. Mayinja ayinamu ye ekizibu kimu oba bibiri. Ekizibu ekisooka Mayinja kyalina nti ayina intervals nene bw'aba ayimba, ndi mu kutegeeza mu nfulumya y'ennyimba z'agifulumyamu, ayimba ky'oyinza okuyita ekizaala ggumba, alwawo nnyo okuwa abantu music, so ayinamu obunafu obw'ekika ekyo. Ekirala ky'ayina nti Ronald Mayinja ayina ennyimba nnyingi nnyo ezibuulirira abantu, kati ate ogenda ne weetegereza abantu bangi nnyo sibafaayo nnyo ku nnyimba za kubuulira, battanira nnyo ennyimba eza laavu. Kituufu Mayinja alina ennyimba eza laavu, naye bw'ozigeraageranya ku nnyimba z'alina ezikwata ku bintu kale ky'oyinza okuyita okubuulirira, ziri zo nnyingiko okusinga ennyimba ze eza laavu, ate era nga n'ez'okubuulirira ziwa nnyo attention okusinga ku nnyimba ze ez'omukwano. Yembeera bw'etambula oyo Matiti, oyo blogger wa ku Facebook obu kuba leadinga mu Uganda akadde kano, ategeezeza ensonga ye era akyatwongerako okuba ate ng'atubuulira ate ku Misa Semakula. Naawe olina endowoozayo kyekyobugagga kyo, naawe osobola okuba ate ng'ogattawo oba ogimpereza ku WhatsApp, obubaka obugenda kuba ate nga mbuteeka ku mpewo abantu babutegeere. Wuno Matiti atwongera ti omusajja gwe bayita Misa Semakula muyimbi mulungi nnyo era bw'omutunuuliramu nnyo ekimu ku bintu ebimufuula ennyo relevant okuba nti abantu bamubeerako nnyo, ayina music ow'omukwano mungi nnyo. Waliwo ebintu wano mu nsi ebitagenda kuggwaawo kye bayita omukwano. Kati omukwano gugenda kutwala ebbanga ddene nga bweguli, nti bw'okwata oluyimba lwa laavu olwafuluma emyaka 10 mabega n'oluyimbisa ssaawa zino, abantu bagenda kulutwala nga olwakayimbibwa, kubanga ebintu eby'omukwano sibigenda kuggwaawo. Ebigambo omuntu eyakwana omuwala mu mwaka gwa 2000 bye yakozesa, ebigambo bye yakozesa ng'amukwana n'owakakati byali mu kukozesa ng'amukwana, kitegeeza nti ennyimba ezo ez'omukwano zitwala akabanga nga bweziri kubanga ekintu tekiggwaawo. Then mukulu Geoffrey Lutaaya naye muyimbi mulungi era ekimufuulidde ddala naye relevant nga bw'olaba Misa Semakula ze nnyimba ez'omukwano zaakola. Kaakati ate nno ye alinamukko ku nkizo, alina ekimuwa enkizo. Kiki ekimuwa enkizo? Nti Misa omukulu ono Geoffrey Lutaaya alina obuganzi obw'enjawulo okusinga bali ababiri mu bantu, nga n'ekimu ku kimuweesa obuganzi alina omukyala naye muyimbi. Okitegeera nti singa ategeka ekivvulu, abantu abagenda okukiyingira babeera ne assurance nti bagenda kufuna Geoffrey Lutaaya bafunireko ne Irene Namatovu. Okitegeera nti Geoffrey Lutaaya singa ayimba ennyimba 2 ne ziba nga tezikutte bulungi nga ziri wansi, agenda kola kolabo ne mukyala we. Waliwo ekyenjawulo ekibeera mu collaborations zino. Kizibu nnyo omuntu okukola collaboration n'omuntu ow'ebbali n'enyumira abantu okusinga ng'agikoze n'emikyala we. So abantu balina feeling eyo gye bafuna nga balabira ddala nti ekintu kye muyimba yembeera bwekyatambula. Matiti akyatunyonyola. Kino ekibuuzo kinene nnyo, naawe awuliriza kiyinza okuba ate nga kikulema okuddamu, naye ndowoozayo esooka owulire nene ensonga agituwadde omukulu Matiti. So ekyo kiwadde Geoffrey Lutaaya ettutumu ery'amaanyi oba oliawo okusinga ku bali ababiri, nti ye ekintu bw'alabanga ekitagadde-tagaddemu ng'aleetayo collaboration ne mukyala we, of which mukyala we Irene
Namatovu muyimbi mulungi, so bw'agattako eky'obuyimbi obulungi n'agattako nti ne Lutaaya muyimbi mulungi, ne bakigattako n'ekyokuba nti mwami na mukyala ate ne bayimba oluyimba olwalaavu, kibafuulira okuba nti buli kaseera bojja kulaba nga kwe bali ku kyaati, oba okitegeera bulungi. Naye nga singa oba otunuddemu vocability yaabwe n'engeri gye basengekamu lyrics ojja kulaba nga tutunudde nti baka tulimpula nti Mr. Semakula ye alina ennyimba ezaalaavu nnyingi ne Geoffrey Lutaaya nga bazisinza Ronald Mayinja, olwokuba Ronald Mayinja bambi ayimba abuukabo amabanga oba alwawo okufulumya ennyimba. So ojja kukitunulamu okirabe nti Mr. Semakula yadde si muganzi nnyo nga Geoffrey Lutaaya, naye tadisappointinga. Kizibu nnyo omukulu Mr. Semakula okuyimba oluyimba ne lutakwata bantu mu babiro, ate nga ennyimba ze enfulumya gyazifulumyamu nnungi, taziddiringanya nnyo kigenze wala, ate taziwa mabanga magazi nnyo. So amanyi ddi lw'alina okufulumya ki, ate kekiri nti afulumya nnyo ennyimba ezaalaavu, kimukuuma okuba nga ali relevant okumala ebbanga ddene. Kyokka ate era alina ne added advantage endala emufuula okuba nga ye wanjawulo ate ku banne bali, nti Ronald Mayinja ali nnyo mu byobufuzi, kyokka nga ne Lutaaya naye okiraba nti ebyobufuzi naye bimugendera bulungi. Kizibu nnyo okusanga Mr. Semakula nga yeekuusizza nnyo ku nsonga z'ebyobufuzi. So ensonga lwaki yolaba nti talina nnyo kusika mugwa na audience oba n'abantu receiving music we. Embeera nga bwetambudde nono omukulu nasobola okuba ate nga mufunye okuba ate nga tusigira ekifaananyi ku basajja bano abasatu bw'aba bagasse, kale ku basatu tusobole okuba ate nga tuba comparinga ku basajja nga Kafeero, Basude, Livingstone Kasozo Basebata. We nasobola okuba ate nga musigira omukulu ono bamuyita yeekolera. Omukulu nasobola okuba ate nga mu meeting Dubai Abu Dhabi. Akadde kanali mu Uganda analyzing music ku Facebook, YouTube yonna asobola okuba ate nga akitambuza. Yali awangalira Dubai eyo gyanasobola okuba ate nga mu katumba kayita Deira. Twaliko naye eyo abamanyi bayita ku Green Building, wali mu kikadde ku Nasa Road awona, abali ku Bwanika Restaurant, abali Dubai Deira mwele kuba ate nga muliriza, abali ku Union yawo mwele kuba ate nga mutumbude. Aya basi omukulu ono yeekolera atuwa ku ndowooza ye nga bwetambudde. Sooka owulire ogenda kumpa endowooza yo. Tomanya Ompita yeekolera, the number one music analyst in Uganda. Ompita yeekolera Kikomeko Abdul yeekolera. Ogamba otya Urban K webala okuweereza eggwanga lyonna. Abawuliza ba Sentinel FM bandabire naye ekibuuzo ky'ombuuzizza kinene, comparison ya Mr. Semakula, Ronald Mayinja ne Geoffrey Lutaaya nenemu, naye ndowooza tugitemeetememu bwe tuti. Sigenda kugamba nti ono yasinga, wabula ngenda kulaga buli omu kye yali asinga munne, then gwe oba abawuliriza basalewo ani yali asinga. Abasajja bano buli omu yali w'amaanyi mu ngeri. Geoffrey Lutaaya yalina eddoboozi eriri sweet. Geoffrey Lutaaya ye muntu asobola okuyimba oluyimba ne lukwata ku mutima n'okaaba olw'eddoboozi lye. Geoffrey Lutaaya ye muntu ayimba akayimba k'omukwano n'okaweereza omwagalwawo n'awulira nga ddala yeeyongedde okwagala. Geoffrey Lutaaya osobola okukozesa akayimba ke n'okaweereza omuwala gw'okwana n'akwagalirawo. Omukyala wo bw'aba akukyaye osobola omuweereza akayimba ka Geoffrey Lutaaya olw'eddoboozi lye erijjudde obuwoomu. Mukyala wo ng'abadde anobye n'okamuweereza n'akomawo. Weewaawo Geoffrey Lutaaya yalina eddoboozi eriri sweet oba eriwoomu, naye ate eddoboozi lye teryali shaapu ng'erya Mr. Semakula. Okuggyako omuntu gwe ali mu music industry oba eyasoma ku music, eyasoma ku bika by'amaloboozi, Mr. Semakula yali asinga Geoffrey Lutaaya eddoboozi. Weewaawo eddoboozi lya Mr. teriri sweet naye ate riri sharp okusinga ku lya Geoffrey Lutaaya. Owulira nga Geoffrey Lutaaya bw'aba ayimba weewaawo eddoboozi lye ggwoomu, naye ayina nooti eza waggulu z'atasobola kuba. Bw'owuliriza oluyimba lwa Mr. Semakula, kankutendereze mu vaasi ey'okubiri we yawanikira eddoboozi, leka nkuyimbire oyo Mukama talekulira. Ekintu ekyo kyali kya bukugu nnyo era nga n'okiwa Geoffrey Lutaaya akikuyimbiremu, awanika eddoboozi nga Mr. bwe yali wanika, weekanga omuziise. Mu mbeera eyo Mr. Semakula yali vocalist mulungi
okusinga ku Geoffrey Lutaaya. Musobola okwawulawo wakati w'eddoboozi eriri sharp n'eriri sweet. Yembeera tukyagenda mu maaso. Omukulu ono asobodde okuba ate nga agasse n'agamba nti Mayinja mulaba nga basudde olw'embeera nti ennyimba zesobola okuba ate ng'akola ne firimu osobola okuba ate ng'ogizannyamu. Agambye nti Mayinja amutwala nga basudde. Wulira kakati ate ye Ronnie Mayinja kye yabasinga mutwe. Ronald Mayinja nsobola okugamba nti bwe yayitaayitanga eyo gy'atambulira emboozi ze yajjangayo mwe yajjanga ennyimba, era mirundi mitono nnyo Ronald Mayinja gye yayimbanga ku bulamu bwe. Ronald Mayinja emirundi egisinga gye yayimbanga yayimbanga ku bintu byalaba mu bantu oba byajja mu society eyo gy'ayitira. Ronald Mayinja abasajja abo baamusinganga amaloboozi yabakubyanga mutwe nga ayiiya oluyimba n'anyumya emboozi ye n'akwerabiza nti talina ddoboozi ddungi. Era abasajja abo abasatu bwe mba nsazeewo kubapimaapima ku Paul Kafeero, Lord Fred Sebata ne Hamani basudde, Geoffrey Lutaaya gwe ngenda okufuula Paul Kafeero, nti Paul Kafeero yalina eddoboozi eddungi eriwoomu eriri sweet. Paul Kafeero ng'ayimba ekintu n'okaaba. Paul Kafeero nga asobola okuyimba kati nga mu luyimba mwebala okusiima bannange ng'eggwanga bwempeereza, n'owulira nga lukukutte ku mutima kubanga naawe olina abantu abaakukola ebikyamu. Era bwe mba ngeraageranya oluyimba olwo ndugeraageranya ku luyimba lwa Geoffrey Lutaaya baluyita ekisa. Abatuyambanga maama bakyuka ebiwundo bafunamu bingi nnyo abalina ekisa. Okitegeera kakati nga bw'owuliriza ennyimba ezo nga waliwo mu butuufu yakudisappointinze nga naye wali omusuubiramu kingi nga tosobola kukwatirira maziga go. Weewaawo byonna byali bityo, Fred Sebata yali asinga Kafeero eddoboozi, yali amusinga eddoboozi eriri sharp. Fred Sebata yakubanga noti Kafeero z'atasobola kukuba. Era Fred Sebata ye Misa Semakula. Bantu bangi balowooza nti Paul Kafeero yali asinga Sebata eddoboozi, wabula ekyo nedda muli bakyamu. Fred Sebata yalina eddoboozi erisobola okuba nooti zonna okuva ku alto, tenor, soprano ne mezzo, naye ate nga Paul Kafeero yali takisobola. Era walabanga eddoboozi lya Kafeero lyagenderangaawo ku kaserengeto naye nga tasobola kulyambusa waggulu nnyo kisose. So ne ŋŋamba nti Paul Kafeero nsobola omuteeka ku Geoffrey Lutaaya, Sebata nsobola omuteeka ku Misa Semakula, wabula ate Ronald Mayinja ye Harmony basudde. Bangi mugenda gamba muwanise nnyo, naye gwe ddayo owulirize ennyimba z'abasudde. Ennyimba z'abasudde kwabanga kunyumya story nga teyeefiira nnyo ddoboozi lye, wabula nga akukwatisa bwongo, nga takwatisa ddoboozi wabula nga akukwatisa bwongo bwe yakozesa okuwandiika ekyo kyawandiise. Tukyagenda mu maaso. Endowooza yo kyekyobugagga ky'oyina, naawe osobola okuba ate ng'otuwa endowooza yo. Nali naasobodde okuba ate ng'asembayo ku basajja bano abakulu, omukulu gwe bayita yeekolera asembyeyo bw'ati. Era Ronald Mayinja ne Hamani basudde basobolera ddala bulungi okuwandiika firimu, kubanga bwe bagendanga eyo gye bavudde bonna nga emboozi gye bajjayo tebagireka batyo, nga bagiyiyamu ennyimba, nga bagiyiyamu story, ate ne bajambala ne beefuula bannannyiniyo. Okitegeera bw'ogeraageranya oluyimba lwa Hamani basudde Baasi Dunia, ndowooza tuluteeke ku bunkenke olwa Ronald Mayinja. Owuliranga emiramwa gye gimu, kwegamba abasajja abo ababiri baakozesanga nnyo emitwe okusinga amaloboozi gaabwe. Bw'owuliriza oluyimba lwa ndowooza Abankuseere, I think Abankuseere olwa Hamani basudde, ndowooza osobola odduteeka ku lwono Mayinja, tuba n'emikwano mingi. Okitegeera. So nempunzika nga ngamba nti Ronald Mayinja yabasinga okuyiiya, Geoffrey Lutaaya yabasinga eddoboozi eriri sharp okuyimba ekiwooma, eriri sweet sorry, okuyimba ekiwooma ekiwoomera amatu g'omuwuliriza, wabula ate Misa Semakula yabasinga eddoboozi eriri sharp. Ku bantu abamanyi music musobola okitegeera nti nooti ze yakubanga
tesaabanga za bulijjo ngeza Geoffrey Lutaaya. Era Geoffrey Lutaaya kyayimba n'omwana atandika okuyimba asobola okiyimba, wabula ate Misa Semakula kyayimba kyetaagisa mukugu nnyo okukiyimba. Ronald Mayinja kyayiya tukiyite kuwandiika firimu. Ennyimba za Mayinja zisukka ku kubeera ennyimba z'osobola n'okukozesa n'ojja mu firimu mu luyimba lwa Ronald Mayinja. Tuba n'emikwano mingi osobola odduwandiika mu firimu ate nga tosobola ssangayo nnyo oluyimba lwa Lutaaya lw'osobola kuwandiika mu firimu. Ne mpunzika nga ngamba Ronald Mayinja ye Hamani Basudde, Geoffrey Lutaaya ye Paul Kafeero, ono gundi ono Misa Semakula ye Lord Fred Essebata yenze yeekolera. Yabas yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula noono omukulu asobodde okuba ate nga mpendowooza ye agambye ate kamala okuba ate nga mufunako wanalo mukulu abanike sebono engine yabdo omu mu Trouble Entertainment ya Bravito Mtujo nze kantangazeho mu nsonga eno weeti omanyi tugeraageranyiza mu nsobi ekintu kino kyaliwo gye kirina kubeera wakati wa Lutaaya ne Misa nga Mayinja okyamutadde ebbali kuba Mayinja kuba nnyo music nga wabyafaayo nnyo okulaga biri mu ggwanga biki ne music yalibadde wakati wa Lutaaya ne Misa kyolwesi bo bayimba music wa love tukwatagane nze kagambe y'ekigambo kimu omuntu ageraageranya Misa ku Lutaaya oba olimbye ne woobazzamu it n'ozikubaawo n'okuba Misa n'okuba Lutaaya lilla n'otaama simu ojja kuwulira nga buli muntu alonda Lutaaya mulabe edduka ayina kye bayita it ayina kye bayita eddoboozi ye muntu wakuyimbira oluyimba n'owulira message ng'erangi nga waweeraga oba onfuna bulungi nga tonnageragera kintu kyala kyonna. ye mukulu oyo naye bwasobodde okuba ate nga ategeeza engini ya budu bw'ategeezezza agambye tulina kompeyalinga bali naye nze naleese kyange abalala bajja kompeyalinga eyo naye nze naleese basatu olw'ensonga nakutegeezezza abavamu emitoozi myaka gya kyenda eyo nga bajja abasatu ne bajja ne batambuza ensonga zaabwe mpola mpola sifuddeyo mb'oba kuba laavu oba kuba ki zonna tugambye nti ababandi bandi music abasobodde okuba tebateekawo ekyenjawulo. Ono katerero nze Ronald Mayinja yansingira kuba Ronald Mayinja ayimba ennyimba ezibuulirira n'ayimba n'ennyimba z'olabira ddala nga kagamba ebiruma eggwanga lyaffe lino n'avaayo n'abireetera mu bubaka kugamba ne batereezaamu nze kugamba yansingira. Aya basi yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula